Bwe nalabye akatambi k'omukulu Eddie Kenzo ng'agezaako challenge ya ice bathing enetera okukolebwa naddala abantu abakola sports ow'enjawulo. Abazannyi b'omupiira sofa be naakasinza okulaba nga bagezaako okubeera nga bakola challenge efaanaganako bweti, naye however Eddie Kenzo teyamazeeyo na ddakiika ziwera. Then we nalabye akatambi ka Eddie Kenzo ne nzijjukira nti ne mutabani wa Bebe Cool Sally naye yagezaako okubeera nga agikola challenge eno, konze lwaki nedda akatambi ne nzikirira mu akayivu yange nenkanoonya ngenda okagwako nga kali ka 2-2 konza kankajjeyo sobole okubeera nga nkakope yalinganako omukulu Eddie Kenzo kasa bonna basambi ba mupiira tulabe webeera challenge ani yawangula. Eddie Kenzo sibazina seconds mmeka zaabaze ngenzo laba yakagenda mu mazzi bwatyo n'abuukamu, yakagendayo n'abuukamu, yakayingira mazzi n'abuukamu, naye abasajja babeera mazzi. Ekyaleetera ekyenyinza okugamba mu naye ekyaleetera mutabani wa Bebe Cool amazzi ogabeeramu wadde nga galimu ice nti ye yali ku komandi ya taata we. Mwana n'owulira nga onyogeze nnyo obeera osigala owe kangira mbeeramu taata ataddemu ssente okugula ice okitegeera onoogamba naye kati Eddie Kenzo yali na free will kwegamba akagayingira n'amyamya kankuteereko obutambi bunene bwonna bubiri okubeera nga obwerabirako naye nga sinabeera nga mukuteerako kankusaba mambyo subscribing tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Okay guys, aside. Hey. Let's go. Ice bathing. No. Hey man. Yes, that's bag one. Oh, the biggest Yeah, this guy's from soccer. No. After training. It's too much. Yeah, chill. Now I'm timing. Only 7 minutes. They're meant to be in this ice for 7 minutes.